Yes, mpola mpola natera tukwanyiriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamuli amanya n'eddoboozi Pampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxud Junior. Webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti asubscribinga ke kaseera okuba nti osubscribinga then tukwatagane mpola mpola. Rema n'amakula anoonyezebwa gavumenti ya Uganda oba poliisi ya Uganda oluvannyuma lw'okuba nti yatyobodde n'okuba nti amenya amateeka ga President Museveni ge yassaawo aga corona mpola mpola, era nga omukyalo ono poliisi etandise okuba nti emuyiga yadde ng'akyababuze mpola mpola tebamanyiwa waali naye ng'ate ali ku wanted list ya poliisi 2020. Tukwaniriza omulundi omulala webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate atanaba kuba nti osubscribinga ngamba kekasera okuba nti osubscribinga then tutambule ffenna mpola mpola tukutuuseeko na biki byobadde tomanyi na butya how system bwetambula mpola mpola mu system oba mu entertainment music ya Uganda, entertainment industry ya Uganda mpola mpola. Now yadenga Minister of Health kugatane government ya President Museveni kugatane president nga ye yayisa ebiragiro nti tewali bantu kukungana era tewali muntu kuba nti yenyigira mu bantu oba tewali muntu kuba nti batuula abantu abasuuka asatu oba abiri wantu oba mu kifo kyekimu nga tewali space emala bulungi mpola mpola, era nga amateeka gano gegavaako nokuba nti ensonga oba nga gegavaako okuba nti introducinga nekibayita scientific campaign oba oliawo nokuba nti campaign rallies zigalwawo mu Uganda, era nga buli agezaako okuba nti alimenya bambi bakukaliga oba bakugulako omusango ogwa attempted murder oba murder okugezaako okuba nti ota abantu mu kunywa oba mu butanywa kisinziira we bakusanze nekikyobadde okola. So n'olwekyo gana amateeka gegavaako okuba nti gagazawo clubs kugatana ebifo ebikyakalirwamu ebirala ebikuŋŋaniramu abantu oba oliawo kyekyatwala ne mu lockdown okuba nti abantu tebakuŋŋana, era nga paka sawa zino ebibaala n'ebifo ebisigaliramu ebikyakalirwamu bitali closed because amateeka gano Museveni yagaana okuba nti agajjawo mpola mpola. Yadde nga President Museveni yasobola okuba nti agaana okugjawo amateeka be gati n'okuba nti akyusa systems empola mpola, abayimbi n'abantu ab'enjawulo abalina ettutumu n'amannya mu Uganda bagenda mu maaso n'okuba nti bamenya ebiragiro n'okuba nti bakola ebintu bibagala, era nga this time around tekyagudde ku Palaso nti bebamuku nti Palaso yakunze abantu nga bannayuganda batera okuba nti babitemye. Olunaku lwaleero kiri ku muwala omuyimbi ate nga Mboko Fire ng'omukyalo ono munnamasaka yadde nga yakulira wali Kawanda. Omukyalo ono yaliko omukakenzo era nga ssaawa zino omukyalo ono yes yafumbirwa yafuna edya mpya mpola mpola. Omukyalo ono yatandika wali mu gagamiro kuba nti atandika music career n'okuba nti azikuba zi hits paka saa zino twogera y'omu ku bakyala bakyasinza okubeera nti bali respected mu entertainment industry ya Uganda, n'okuba nti bw'omulaba bakugamba dduka jogera kumula ku mukyala akyasinza okubeera ow'ettabu yakaabya bannayuganda amaziga last year, n'okuba nti yasettinga record nga ne ku mbaga ye ekwaliko Nabakyala oba bamuyita yes Nabakyala wa Buganda yes Najinda Ruth Najinda actually onansonyo Nabagereka yes Nabagereka wa Buganda amanyikiddwa nga Madam Najinda. Bwatyo omukyalo no simulala ya setting records n'okuba nti akola ebyafaayo bamuyita Rema n'amakula ngwe twogera Rema n'amakula bambi ayigizibwa poliisi ya Uganda oluvannyuma okuba nti ku ididde yakunganyiza abantu abasuuka mu 100 ewaka ewuwe kwogata n'abantu abasuuka mu 100 ewaka ewuwe, era nga poliisi ya Uganda egamba nti tewabadde social distance, era nga Rema n'amakula yageze maaso kuba nti ayita abantu bano mu bumenyi bw'amateeka, era nga wetwogerera poliisi yasoose neba nti esindika ekiwandiiko kiba kuntumya embu mpola mpola okuba nti kitubuka ewa Rema n'amakula, yadde nga omukyala amanyikiddwa nga Rema n'amakula yabadde tanaba kuba nti responding oba yaganye okuba nti yeyanjula
n'atambulira mu maaso ga poliisi okuba nti yeewozaako oba bituufu bibamulaga oba bibamulanga okuba nti yakyazizza abantu abasukka mu 100 ewaka we ku iridde wano nno. Yes, poliisi kwe kuvayo okuba nti etandika okukola omuyigo gw'okutulesinga mwana muwala amanyikiddwa nga Rema Namakula kw'ogatta ne bbaawe amanyikiddwa nga Dr. Hamza Ssebunyanga babalanga okuba nti bakyazizza oba bahostinze party mu bwenyi bw'amateeka ng'era kitegeeza okuba nti bajja baggulako omusango ogumanyikiddwa ng'ogwa attempted murder because tuli mu coronavirus ate nga social distance yeetaagisa ate nga muntu takkirizibwa kuba nti tuuza abantu 100 mu compound oba mu maka g'omuntu era nga wano we bakukwatako walaayo oyinza okusibwa mpolampola this week nga yadde poliisi etandise okuba nti enonya Rema Namakula. Abayimbi bangi bagenda mu maaso n'okuba nti oba ne ba celebrities bangi bagenda mu maaso okuba nti bamenya ebiragiro bya poliisi era nga bano ba celebrity be Uganda balowooza bali above the law. Tujjukire nti emyezi egiseekaawo mwana musajja mukulu amanyikiddwa nga Jose Chameleone yategeka party mpolampola naye ya Chameleone yaliko social distance naye omukyala mukulu amanyikiddwa nga Anita Fabiola bw'atyo yategeka party birthday party okwali omuyimbi Vinka n'abasigaddewo era nno tekwali social distance yadde era nga poliisi yavaayo okuba nti egezaako okunonya Anita Fabiola awiva match paka sawa zino Anita Fabiola akyababuze bagamba nti yabuze naye ng'ate yakyaza abantu abasuuka mu 100 plus era nga omukolo guno gwali patenanere basala endongo n'okufa obufi ate nga yadde nga poliisi ekyagenze mu maaso n'okuba nti yesegana okuba nti abantu bakuŋŋaana recently twalabyeko yes ba celebrity abalala ng'era bakola parties ezimu Winnie Nwaji birthday yabaddeyo kwabaddeko buli muyimbi owakala era nga abantu bangi ababaddeyo Lydia Jasmine recently yavuddeyo na celebrating a birthday era kwabaddeko abantu bangi awana no poliisi yavudde n'okuba nti egezaako okuba nti bakwata naye era nga babatadde recently musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja bambi mu maka ge yagezaako naye okuba nti yesanyusasanyusamu ng'awuliza music wakuba endongo bambi kapalaso kalina abantu nga 10 mu nyumba yako kuba ennyumba yako bambi nnene naye ng'ate poliisi yayingira mu maka ge nesobola okuba nti emukuba embooko ng'emulanga lwakubeera n'abantu mbu bangi mu nyumba kumbe ng'ate abantu beyamukubira abantu baawo kino nno kiriraga unprofessionalism eri mu poliisi. Rema Namakula bambe ka video kavuddeyo nga kalaga ng'alina abantu abasukka mu 100 era nga bonna babadde bakutte obucupa bwa hema water nga bali emuceere nga bakola kibali mu masala naye ng'ate yes ng'ate amateeka ga gavumenti galanga kirala oba gakola kirala. Rema yagezezza kuba nti agamenya kugatta ne bbawe era nga wetwogerera poliisi ya Uganda yabakanyidde n'omulimu gw'okuba nti emunoonya emugalire oba emunoonya bamuteeka jjojjo ebibuuzo lwaki yasazeewo okuba nti aleeta abantu abo oba oliawo mu maka mpolampola bw'abinyonnyola obulungi bandi mutabigana okuba nti ebimulema okuba nti annyonnyola obulungi bajja mukyajinga n'omusango ogumanyikiddwa nga attempted murder. Guno nno omusango wayinza okusiba emyaka 7 pulasi oba bakusiba emyaka 7 nenga n'okusasulayo akasente akatono mpolampola oba fine wayinza okusiba emyaka 7 pulasi n'ovundira mu kkomera. So n'olwekyo kyekisera okuba nti tusabira Rema Namakula okuba nti avunuka obuzibu buno. Bino n'ebirala bye bulina mu episodes zaffe ziddako nsigadde ntami Jameson Rich Boy Maksudi General. Osobola okuba nti ofollowinga ku wali ku Twitter nkozesa Jameson 16 ate nga olwaddemu okuba nti ogenda ku Facebook nononyako nkozesa ntambi Jameson. Bye bye for now.